Manduso za protest vote zigenda kubeera 2. Manduso za protest vote zigenda kubeera 2 zokka. 2 zokka emanduso esooka. Singa presidenti Bobi Wine agenda okukuba akalulu n'amala okukuba akalulu amagye ne gamuggalira mu maka ge, protest vote eba etandise. Muwulire kino eno, singa omusajja tetumugoba mu January, abaana okuddayo mu February, school fees za kusasula mu Revenue Authority. Mukimanyi ekyo kyokutandika n'omwaka ogujja, singa tetugoba mu 7 mu January, mu February abaana abaddayo school fees bakuzisasula mu Revenue Authority. Okay, kakati munnange bagamba nti akubagulizaako ate tolinda wambazzi. Bino byonna biri ku mutimbagano era bannayuganda bonna basitukidde wamu, buli omu akola ekisoboka okunnyonnyola omugaso gwa protest vote ku mutimbagano kwe biri nange kwembisanga. Buli munnayuganda akutta omutimbagano, yeekutta omutimbagano nga balikodinga buli kye basanze nga kya mugaso eri protest vote eri okununula eggwanga lyabwe, era nga bonna beesize kimu protest vote. Wabula batugambye nti emmanduso ya protest vote, emmanduso egenda kubeera triggered n'ebintu ebi bibiri. Ekisooka bakitubuulidde, Bobi Wine singa bamukwatira bamuteeka ku house arrest nga twakava okulonda, kitegeeza nti bapulaninga kubba kalulu. Ekyokubiri kiruwa, byonna akatami ngenda kakumalirayo kubanga muganda wange naye sikange nange nkasanze busanzi bannange. Sikange nange nkasanze busanzi. Kubanga munnange nina okubeera mipiira conscious. Kati ate munnange Betty Nambooza atutegeeza natugamba nti singa omusajja tumuleka akalulu n'akabbanga bw'ayagala, kiba kitegeeza bw'akomawo tulimo mujjako mu January 2026, kitegeeza nti munnange ate agenda kudda. Biri byonna bikomyewo bikisanja akuda mu kyezo simanya biki byonna. Si bwe bagala okusekiwalinga oba okukuuma protecting ebyo bye babba edda. Kati ate awo muganda wange batandika okwongerako. Kakati munnange omugaso gwa protest vote awe guli, era awo yensonga lwaki twagala okusomesa abantu okulonda. Nti munnange bakuwa ballot paper, tunuulira nga sinakuwa butambi buli bangenda bukuwa bonna munnange mbukumale omaleyo bulungi nnyo owulira obubaka obwo kubanga nange bwansusseeko. Bakuwa ballot paper, laba erinnya nga bw'oliraba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu oba omubakawo, kuba bonna tubalonda ku lunaku lwe lumu. Kakati mu kabokisi akokubiri mulimu ekifaananyi ky'omubaka oba president gw'ogenda okulonda Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati ate mu kokusatu mwe muli akabonero umbrella, ffera tulonda umbrella. Akabokisi akokuna mwe muli tiiki gy'ogenda okutiikinga, ako kaba empty, temuba kintu, kaba kokitaakisa gwe kuteekamu tiiki oba ekinkumu nga bw'olaba ku musitalo ogwokubiri. Singa oba ogenda kwesa tiiki waggulu ekinkumu wansi tekisukka kabokisi, ate era togenda walala kuwandika kigambo kirala wonna. Kasita tiiki esukka kabokisi oba ekinkumu, kalulu kaba kafu. Tetwagala kutta kalulu nakamu, twagala akalulu kabeerenga katuufu, buli kalulu konna nga katuufu, kubanga abasajja munnange bo beesomye. Mami Kevin okuva wali mu ggwanga era Switzerland, obubaka naddala obwa protest vote, agamba Uganda tutagisomesa abantu engeri gye balina okulondamu. Sisobola kumujeemera mukadde wefu kubanga abo be bamu ku bantu abatadde ennyo mu struggle, ate nga bafuddeyo nnyo. Ntegeeza okuteekayo obwongo n'obudde bwabwe bwonna. Naye saagala kugenda wala nnyo muganda wange Hillside View Apartments gye bali nnyo wali ejjani ku kyaki batuukirire Entebbe Road apartment omuli buli kimu. Kakati munnange tusooke tuwulirize protest vote eri mu bimeka. Trigger emanduso. Manduso za protest vote zigenda kubeera 2. Manduso za protest vote zigenda kubeera 2 zokka.
bbiri zokka emmandu seesooka singa pulezidenti Bobi Wine agenda okukuba akalulu n'amala okukuba akalulu amagye ne gamuggalira mu maka ge protest vote eba etandise Mariba Karubose ketereribo protest vote egenda kutandikirawo mbagirawo singa Bobi Wine amala okuba akalulu ne mumuggalira mu maka ge muba mwamutegedde mukyantagenda kawangula ekibuuzo kyemugenda obuuza nti ate mulaki mwamutanisa akalulu tikanaggwa mwe muba mutegeeredde ku kintu agenda kawangula musooke mumuggalire emmanduso ey'okubiri singa babeeranga Bobi Wine singa babeeranga beesonye ne batamukwata ne bamulekera eddembe lye ng'akalulu kawedde amaze okukalonda emmanduso ey'okubiri erina kubeera luvannyuma lwa kalangirira kunga abavubuka bonna mu Uganda yonna nti olumala okulonda akalulu olunaku olusooka akalulu ogenda kakuumira w'olondedde bw'omala okakuumira w'olondedde obudde ne buziba oba tewali kiwa kyali ky'okuuma walondedde kitegeeza ki olina okutambula ogende ku ki ojje e Kampala abalala mugende ku polling station ennene oba buli ku disitulikiti nga tebannaba kubujjawo mugende ku disitulikiti mugumbe waawo abalala mulinnye abeesobola mulinnye mujje mulindire akalulu results z'akalulu kana ka 2026 tuzifunira ku nguudo za mu kibuga Kampala na mu paaka za takisi results abavubuka b'omu ggwanga lyonna erya Uganda results z'akalulu kano aka 2026 okusinziira ku kubikkulirwa kw'enfunye ekiro kya leero ng'obudde bukya results tuzifunira Kampala Road results tuzifunira mu paaka ya takisi empya n'enkadde results tuzifunira ku nguudo za Kampala Ben Kiwanuka Martin Street Dowington Road okwo kwe tugenda okulisiivingira amawulire ga Byamukama agamala eggobe mu kibya internet ejja kuba teriiko oluusi obanga erisiro kaakati results zonna tuzifunira Kampala Road abavubuka byabakama waalina okutyemulira omusango kubanga omusango Bobi Wine yaguzza mu kkooti y'abantu n'agamba nti bannaye munzibye obululu ngenze mu kkooti tasazeewo n'agamba omusango ngututte mu kkooti y'abantu kati ffe abantu be yaguleetera omusango tugenda gusala nga tulonda akalulu kaffe nga kuna tukayira Bobi Wine kati bwe tukayira Bobi Wine ate gwe Byamukama n'ovaayo n'oyagala okukacyaŋŋanya okitegeera kakati ffe kkooti y'abantu nga babeera baasaze omusango tumanyi kye twasaze okitegeera era buli abamanyi nti akalulu wakasaze omusango ogusaze ng'olonda Bobi Wine kekiseera tolindira results waka ku lunaku olwokubiri kubanga ku lunaku olwokubiri polling stations zijja kuba tezikyalina oba kyalina kyolindirayo oba oyina kati kutambula ojje e Kampala abeewala abeggulu ab'omu Eastern mwetegeka okulinnya bbaasi era mulinnye kiro mujje ku mulundi guno tebigenda kukoma mu kumusibira mu nnyumba kasita bamusibira mu nnyumba buli munnayuganda nkukunze nti kyekisookerwako okulagira ddala nti bagenda kukuwa results nnungi era bwe bakulagize nti bagenda kukabba kati bwe bamuteeka mu nnyumba house arrest awo we tutandikira ffenna okitegeera mugule eŋŋoma mukube eŋŋoma mukube akadodi k'eŋŋoma mwenna mukunga abantu kubanga network eyinza obutabaako so mugule eŋŋoma mukunga abantu bonna baveeyo tosigalya mabega mu abaakasiita bulijjo mugenda wa Museveni nga mugamba ifuriisi etutta nga tabayamba nga mumuddamu bubi kati bino si byakuyomba bino byakuteeka mu nkola nkyukakyuka mu linnya erya Yesu mu ggwanga lyaffe erya Uganda tukooyo obubbi tukooyo obufere tukooyo obulimba Museveni alina solution emu ku bizibu 15 eby'abantu bonna bamuwakanya alina solution emu yakutta okitegedde nga bano abasaba Abaganda balina emmungu ewonye endwadde 8 ne Museveni bw'ali alina solution emu ku bizibu bingi ebya bonna bamuwakanya kutta buli amuwakanya kutta buli agaana okumugula kufa buli alina amagezi amangi kufa otegeera ekigambo ekyo so bannayuganda gwe mulundi tukomye ettemu mu ggwanga lyaffe guno gwe mulundi tukomye obufere mu ggwanga lyaffe guno gwe mulundi tukomye tujjeko pulezidenti agamba omuntu ababbi temubakanga bajja kudduka mu ggwanga guno gwe mulundi tujjeko pulezidenti alina omukyayina yamuwa ssente mu nsi z'ebulaaya ez'enguzi ne bawozesa omukyayina mu ggwanga lya Amerika omusango ne gumusinga ogw'okuwa Museveni enguzi ne balaga vidiyo nga Museveni alaga omukyayina amafuta ne bwenjogera endagaano z'amafuta ne parliament ezirina akaakisi
access n'endagaano z'amafuta ga Uganda parliament ya Uganda tezirina access temanyina biki Museveni byeyateesa naye omusajja gwe yateesa naye omu America yamusingisa omusawo gw'oggaba enguzi era n'emusiba ali makobera mu America mukama abawo omukisa nga mussa mu nkola protest vote ate mbakoowola okusiiba n'okusaba tulabenga kino mukama obubaka obwo kwegamba nga bwenkugambye nange byensanga wano bannange sigamba nti nze nabo naye ng'obubaka ngenda okuwulira ng'obubaka naye bulimu eggumba kale munnange abantu tebatudde ku guno omulundi abantu tebatudde kirabika General Museveni nga bwe bamugamba nti kalulu akasembyeyo gwe mukisa ogusembyeyo togenda kuddamu kulimba bannayuganda nti nno mu Uganda mulimu demokrasiya ate era mwesoma okukabba naye ebyo byonna birina musango gwa muhoozi yatutegeeza kitaabu alina kuwangula ku bitundu 8 n'atukakasa atali munnamagye ayinza kufuga Uganda tekisoboka era webwe ntaligenda kukola ki kakati abantu balina obubonero baze nga babulaba nti bamukwata n'oteeka mu house arrest bamukwata ne bamuteeka mu house arrest ebyo byonna bebimanyi kasa bamukwata ne bamuteeka ku house arrest kiba kitegeeza nti balina kye bapanga kakati nsuubira okubanga akaseera ako era bajja kuba bataliwo road block nyingi kuba bamanyi abantu bajja kuba bayinza okukolawo ekintu kyonna okujja mu bibuga kitegeeza nti babeera kubanga baba bakugwira ki ekyo kyensonga lwaki babeera bakola ekintu ekyo ensonga lwaki enzanyisiza eddoboozi eryo ekimukwasa Bobi Wine omutesa ku house arrest tebanalangirira kalu kiba kitegeeza nti mulina kye mupanga kiba kiri unconstitutional kakati muganda wange nga tunagenda mu ddoboozi ya Nambooze lwaki era still bw'olonda Museveni oba singa Museveni ati atukakasa nti bamulonze nga ye atugamba Uganda bamulonze lwaki kyamutawaana nnyo naddala eri abazadde naye teweerabira aba maintenance palace gye bali nnyo era abantu balina solar systems zonna balina ebyamazzi byonna n'ebyamasanyalaze byonna ne ttiimu esobola okuyambako bisitoli nga beba maintenance palace beekwate ate tofa birwadde dokita waali kubanga munnange buno bubaka buyinza okukuba pressure era abalwadde tebajja kusobola protest vote kakati munnange omusawo wali n'amanzi wano ku Uganda Atlage njaga tuwulize bulungi nnyo Betty Nambooze ku nsonga eyo bulonda Museveni ki ekiddako oba singa Museveni agamba nti bamulonze anti bwe batugamba muwulire kino eno singa omusajja tetumugoba mu January abaana okuddayo mu February school fees za kusasula mu Revenue Authority mukimanyi ekyo kyokutandika n'omwaka ogujja singa tetugoba Museveni mu January mu February abaana abaddayo school fees bakuzisasula mu Revenue Authority ebintu bino si byakusaaga bassebo ne bannyamu tutuusa ekiseera ng'ovaayo buvibooti n'olaba ku njuba n'osangawo omuntu wa gavumenti n'akkuba erisiiti leeta omusolo olabye ku njuba bino twabyogeranga ne tugamba abantu ku nnyanja eyo ne tugamba bannanga abasajja bagenda kusala ebibanja mu nnyanja beweemu ebyapa abantu nga batugamba nti tuli baki balalu olwaleero ennyanja eriko baki bajiniyo nagenda ennaku ezo ebuvuma nga tugenze ne pulezidenti abantu ne baŋŋamba nti abasajja ne bwokwata lyato osale ogende kazinga akalala okulaba munno olulengera eryato bakuba bukubi maki masasi mumanyi bagoba ebyennyanja paka wano mu katale kaffe basebo ne banyabo bwe tutagoba Museveni mu January omwaka ogwo oguddako okubeera n'omudaala gw'amatooke mu katale emukono oteekwa okuba ng'olina kampuni bagenda kuwa tojja kukkirizibwa kukola mu katale mu Uganda okujjako ng'olina kampuni n'ogiwandiisa muwulire kino eno singa omusajja tetumugoba mu muwulire kino eno kino nakibagambakoko nga tuli mu kampeyini za 2 tugenda mu kalulu ka 2021 ne bagamba nti njagala okubabuulira Museveni singa bamulangirira nti ye president nga bebakama amulangiridde nga bamaze okubeera nga babba akalunga bwe bakola kiba kitegeeza nti Uganda egenda kuba ekubiddwa ekisiraani ekitabangawo
kubanga kati kitegeeza nti abasajja bagenda kwongera okubeera nga beenyweza omunyago gwabwe basobole okubeera nga mutuufu bagukuŋŋaanya baguprotectinga bulungi nnyo. Mulaba ekibuga nti bazimba kumpi buli wamu, gw'olaba bazimba ku myala waggulu kitegeeza nti yebanga no man's land. Kitegeere batwala kyabwereere beefuula abakola ki abagira abazimbako nti obukyafu bubadde bugendamu nnyo, naye nakugamba nti ebintu bya haamu byonna Muhoozi kwa Akiba yali emabega waabyo, ekyo kimanyikiddwa. Naye nga bwe tuba twogera ku bintu bya haamu nga yemulaba awo ku haamu building, mujjukire paaka yade yaliwo abantu akatala ko baakokyanga ebbanga n'ebbanga, era ng'abantu bagamba kireka waliwo ayagala okubagobawo, naye munnange bannayuganda babimanye era babiraba, naye oba oliawo babyerabira simanyi. Kati Nambooze akugamba nti twawuliranga nga bagamba nti ennyanja bagenda kugitematemamu bagigabanemu ebyapa, bagitemamu ne bagigabana zipoloti nti tosala mu mazzi gange ageno nze nvuba wano nze nvuba wano. Abaaka bano bagigabana, era ekiriyo Masasi gwegezaako munnange ovuga eryato tutwala mulwadde kwaba babeera ku kizinga kasi osala mu mazzi gono oli yawa oda nti agange agasalamu sasi nga bakuba ukitegeera kugamba these animals are more equal than others. Abaali basomye ku animal farm. Kakati munnange gwe mugaso gwa protest vote ogwo mu bufunze era n'ebirala bingi nnyo. Nkyayongera okujjoya tuwerabira abamukisa transport services gye bali nnyo bali ku 0779 abamukisa transport services balina emmotoka zonna bwe zibaali badde weetaaga okubeera nga zikutambuza eggwanga n'okutwala ku airport n'okunona okukwata obudde. 0779 okukusana ettiimu Property Consultants Limited ku nsonga z'ebyapa. Bano bagoba ku byapa bikakuferebwa naddala ebyapa mala kukinoonyerezaako ekyapa kituufu oba si kituufu. Muganda wange tomala gagula aba ttiimu Property Consultants Limited. Kakati munnange nga bwe nkutegeezezza nti obeera ku mutimbagano n'owuliriza naye obubaka bannayuganda kirabika omutimbagano balina engeri gye babukwasaganyizaamu ku guno omulundi. Nnyini mufu yakwata ewawunya, bannayuganda bategedde nti be bannyini mufu be balina okusooka okukwata ewawunya. Guli omulundi tubadde nga twogera nga abantu babeera kugamba bawuliriza naye ku guno omulundi muganda wange abantu babasa omutimbagano ne bannyonnyola, naye nga mulama gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu yeyaguleeta temuggyako kamera zammwe sharinga ko recordings ka sharing. Kakati namungi w'omuntu nga bw'omulaba mu campaign za Bobi Wine nope munnange era si wa bulimba kubanga wetuli essaawa eno bwe tuba twogera ku kye bayita omutimbagano alabika Gen. Museveni ne kampu ye twabavuunise dda. Abantu babavuunise, people power yabavuunise dda, tebaliyo nabo bennyini beewuunya bano abaana bakikola batya bannange, bano abaana bakikola batya. Bekiba nti bannayuganda buli omu alina essimu ya smartphone almost nga omutimbagano gwonna gw'oscrollinga oliwo just ogenda na bugenzi buuti ojja kusanga Bobi Wine nope Bobi Wine buli wamu. Gen. Museveni ojja ssangako butono nga batya nti buli amazina bali mu kulya mmere abaana b'amasomero nga n'abayimbi bayimba teri asanyuka teri yadde. Ate obutambi bulala ogenda okusanga n'abaali babagerera ebirungi ba full figure njabbukuleetera obutambi bonna baboogerera mafuukule kubanga engabana sente babajja ku mugaati. Kakati tuleme kukkiriza waliwo abantu abalowooza nti Museveni alina kuwangula ku kifuba nga Electoral Commission internet bagenda kugijjako, road blocks baziteekewo, amagye gatambule mu kibuga wonna, naye nga weebuuze lwaki bakikola nga ate bakimanyi akalulu kagenze mu ngeri etaliiko kubbira era bagenda kalangira mu butuufu bwako. Baba bategedde batya nti abantu bagenda kwekalakaasa olw'ekyo ekigenda okulangirirwa? Kyekibuuzo omwami oyo kye yabuuzizza oli eyatutegeeza ku mmanduso za protest vote. Nzaawo wenzikiriziganyiza naye wokka era kyenkinzanyisiza eddoboozi eryo baba bategedde batya nti ddala Bobi Wine yeetaaga okuteeka ku house arrest
bategeera batya baba bakitegedde batya baba bategedde batya nti abantu bayinza okwokya ekibuga nga bwe babikyebeka teri Munnayuganda ayinza kwokya kibuga akyokya lwaki baba bategedde batya nti abantu bagenda kwekalakaasa baleke bayiwa amagye ku nguudo balete zimmamba kubanga wano ku Entebbe Road ku Northern Bypass muganda wange ebimotoka biba biyita okwo emizinga giri egyakula kakati musuubire nti ebyo byonna bigenda kukolebwa mwala bajuuze afande Fred Mwesigye nga wali ekasanga ekakiri nga jje amagye mu barracks gali mu kutambula bubakola dduyiro batiisatiisa abantu tebakikolangako naye konna kutiisatiisa kakati omuntu bwakutiisatiisa n'omulaga nti tokidde muganda bwe kati ng'olaba abaana balaga tebatidde kubanga batiisizatiisiza abantu okwambala ovulu okwambala obukoofiira byonna babakutte lwakuba nti emboozi yaffe ejja kuwanvuwa tebyo byonna njagala nzije nga mbibalaga era mukakase nti abantu ffenna tuli bumu abantu batono nnyo bwe bati abatowa ebiragiro ebituleetera okubeera nti baagala okututikamu okutya n'okukola ekintu ekirala kyonna kuno si kukuma mu bantu muliro naye ebikolwa ebigenda okukuma mu bantu omuliro byebyo ebyokubeera nti nno mugenda kuba mmwe Bobi Wine mumutadde ku house arrest kiba kitegeeza ki nti lwaki mwagala muteeke ku house arrest mukkiriza kulaba abantu balala bonna internet mugijjeeko amagye gatambula ekibuga kyonna road block zifuuse road block lwaki kigenda kubeera bwe kityo ekyo kye mulina tunnyonnyola mu kaseera ako era n'okulayira kwa Museveni muba mujja kubeera mukkirize ebyo abantu tebagenda kubikkiriza kubanga guno gwe mulundi ogusembayo teri muntu yenna aligenda kudda mu kalulu nammwe kennyini mukimanyi yensonga lwaki mugamba nti Museveni transition ejja kuba tegenda kuyita mu kalulu mbu obuyinza ajja bbuwa buwi muntu kati eryo jjoogo lya kikaaki emyaka gino gyonna gyabadde yeesimbawo Besigye amwesimbyeko emyaka 20 emirundi ena nga mutulimbira gwe musango ogwo gwe mugenda okuzza gwe mwazza omusango omukulu kutulimbira nga mutulimbira mwerimbise mu demokrasiya nga tulonda obululu bwe mubba kyokka ate kati mutukakasa nti kakati ate kati byakumeeza nti mumutudde ne bammawo bamwe ababuyabuya n'abalala bampuuga n'abalala bonna bamuhoozi baani mbu olwo mbu muteeseze Uganda mukakati mbu Museveni obuyinza obukwasaani kati mbu abukwase mutabani we kati kansoke mbukwase mutabani wange naye atusalirewo kati kambuwe nange mutabani wange bimulimu olw'okuba nti abo abatudde abakakundi akatono baba bagenda kulya mawo bamujjukira nabagambako nti mawo ono gwe baateeka ku muhoozi okumuyambako kuba muhoozi bikitabitegeera okitegeera kati gwe baateeka ku muhoozi ensonga ki olaba ayogera nnyo naye mu byayogera nga bwe yatugamba nti akalulu kagenda kubeera so quiet nga president candidate bamuvuga buvuzi omutuusa gy'agenda nga bamuvuga bamutwala ewalala mbu kagenda kubeera quiet nnyo kagenda kubeera kakasirise nnyo n'okusinga obwo bwe mwali mulabye akalulu kali quiet NRM erina akalulu akali quiet kubanga abo bagizi tebaliyo naye ku sayidi eno ey'abantu muganda wange abantu tosobola kubabuulira kikyakukola muganda wange tosobola kakati awo ejjooga eryo ekintu ekyo nze kyannuma nnyo nti tubadde nga tujja tulonda Museveni atugamba nti abantu be bamukako okwesimbawo mbu abantu be bamusaba yeesimbewo nga atumalira ebiseera kumbe ate era ne bw'anaaba mbu ayagala kufuga paka lwakoowa mukati ate olwo yaawo obuyinza omuntu gw'ayagala yenna abukwase mutabani we ku ddiiru ki ekyo abantu nsaba mu kigaane kubanga constitution naffe etugamba tulina okubeera nga tugirwanirira kati kijja kitya okuba nti kati olwo constitution mugivaamu kubanga wano Uganda jjukira constitution bebanga erimu akawaayiro konna akafavoringa opposition awo waba weetaagisawo amendment awo Museveni agamba nti awo balina okukolawo ennongooseza era ne bagikola naye bwe babeera batulugunya opposition kati nga Public Order Management Act eyo bagyekwasa nnyo era newankubadde bagikolamu ennongoosereza era bakukakasa nti baalekamu obuwaayiro olumu ne bakola n'ebitakwatagana juzi byabakama yakola statement n'agamba nti kakati gwe RDC ova ku kyokutowa ebiragiro okubeera ng'ogana presidential candidate okukola campaign nalaba Bobi Wine amwebaza nti kale waakiri avuddeyo n'akola ki n'ayogera okitegeera kale kugamba abantu bano ejjoogo okumanyiira n'okunyooma bintu
buli munnayuganda byalina okutunuulira era n'asalawo n'agamba nti ekimala Uganda yaffe ffenna naye temugenda kubeera nti kati mmwe mutubuulira olwokuba mulina amagye tikakati olwo tumaze okulonda akalulu tumaze okukuba akalulu bannayuganda bajja tebamanyi kikyakukola abamu bajja kulowooza nti awo nyini polling stations we balondedde ati kati bakakize bakatutukutu nedda kitegeeza nti it's our constitutional right to follow oluvannyuma lw'okusuula akalulu kiki ekiddako ate nga ne mu constitution temuliimu kulangirira bitaliiyo akalulu kalina kubeera kamazima na bwenkanya kitegeeza nti ebikolebwa nga twakasuula akalulu biba bitegeeza ki kye bapulaaninga okuzzaako obubaka munnange nze bwenfunye mu maloboozi ago ate era bwe bamaliriza nga bamaze kubeera nti kati beerangirira kiki ekiddako baategekategeka dda nti oguno omulundi ate kakati awo tubalageko kubanga jjukira nti ebyo byonna tebibakosa bo mwe temumanyi nti bo basasula emisolo abaana baabwe tebasomera wano jjukira nti amasomero ga gavumenti gabamu okulongoosa naye ate kati baagala ate era sitiiri buli kasente konna akayingira essomero kagende mu Uganda Revenue Authority etemeko jjukira ebyenjigiriza mu Uganda bya bbeeyi nnyo ate bo tebafiira ku amasomero gaabwe kitegeeza nti bannayuganda mugenda kulemwa okusomera ddala ate kati ebyenjigiriza bigenda kufiira ddala Museveni okulemerera oba kirwayonoona nayenako mukama wange omu nga ye tosobola mukyalenjinga kasite omukyalenjinga nga ye ekintu kyayagala kyekyo waakiri ekiri wakitta naye nga nze mubuulira nti omanyi karakitayo kati tolaba nga oyagala kuyisaawo kino kati waakiri ogenda kwonoona bino byonna obyonoone kati bw'omaliriza obyonoona ate omulimu oguzze kufa ojje weefuulefuule nga atabitegeera naye lwaki kino kifudde lwaki kino kiri bwe kiti nimugaa nkubuuliriddewo kasotta kino todda wendi ko ŋŋamba nti nziremu nkizimbe era nga ye bw'atyo lumputuuye nanga era abitta